mu 23 kujjukiza enkuka nga 31 Disemba ku Sunday eno tuli mu lubiri lwa baffe Mengo nenga bulijjo program Kkiriza Oba Gaana kuva ku balozi okutuuka olwokutaano mu manyi n'ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya nze Kalule Lameka oli ku Kyabasa Fama Emanduso bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ebweru w'eggwanga ensi ya Ukraine Russia gizindukiriza mu kiro ekikesezza olwaliro ne mu budde obw'okumakya nebakubamu emizinga emiyitirivu nno ddala era abantu 12 bafudde abala bangi bagendedde ku bisago mu mizinga gye bakubyemu kwegase bu drone 158 bwe bakubye mu bitundu eby'enjawulo era omukulembeze gwanga erya Russia erya Ukraine Volodymyr Zelensky ategeeza nti ku luno Russia ezindukiriza buzindukiriza netta aba Ukraine mu ngeri ya kifamukoko. In fact update yakagwa kiraga nti omwendo gw'abafudde gulinnye kati baweze 28 abafiridde mu nnomba ez'olunaku olwaleero. Russia ekubye mu bitundu eby'enjawulo okusinziira ku President Zelensky nga bakubye mu kibuga ekikulu Kiev ne bakuba mu kibuga ekya Lviv ne bakuba ekino kisangwa mu bitundu eby'obugwanjuba ne bakuba mu bitundu bya Odessa ne Zaporizhia bino nga bisangwa mu bitundu by'amaserengeta ne bakuba Dnipro ne Kharkiv bisangwa mu bitundu by'obuvanjuba ne walala. Abantu bangi basigadde ku bisago ennyumba esirwamu abantu bazikubye amalwaliro bagakubye ne bakuba amasomero n'ebiringa ebyo. Kinagikira nti Ukraine ndi mu kudaagana nsimbi America gye buvudde ku bayisize eyinza okuba embalira yaayo eyasembi ey'obuyambi okuddukira Ukraine n'obukadde bwa $225 mu zaano bwe bumbi obukunukkiriza 10 naye Ukraine eri mu kukaaba na buyambi bwa nsimbi olutalo lwongedde okuzitowa kati ate Russia esitudde maanyi mapya mu Rwanda lwe Gaza balwana n'ebiringa ebyo bingi bigenda maaso mu nsi naye tugenda kwogera ku nsonga za byabulamu nina abakulu okuva basindikiddwa ab'ekitongole kya Uganda AIDS Commission tugenda kwogera ku nsonga za kulwanyisa mukenenya n'ebiringa ebyo. Nina omukyala Marjorie Nakimuli Mamuli katulamuseeko. Neyanziza nnyo neyanzegesebo abatuwuliza sanyusa okubawuliza amanya gange nze Marjorie Nakimuli Mamuli. Okay. Bitambula bitya okwanaganya mirimu ku lwa Global Fund mu district ya 28? Okay. Bitambula bulungi. Emirimu egyo tugikwanaganya nga tusinziira awo Mulago. Tulina ekitongole kye tukola nakyo ne ministry bakiyita MAPI. Tukwanaganya emirimu egyo okulaba nga abantu beziiza n'akawuka akamukenenya. Okay. Kati otuuka otya okukwatagana ne Uganda AIDS Commission? Uganda AIDS Commission be bakama baffe. Ate okola emirimu egya HIV nga tukolagana na Uganda AIDS Commission n'okola. Okay. Bakama ffe batutuma tugende tukola emirimu egyo. Era bwe tugikola tuba tubabulira butereevu ebifuddeyo mu district. Okay. Yo Uganda AIDS Commission yani? Uganda AIDS Commission kye kitongole ekyatondebwawo office ya president era kyatekebwawo mu 1992 ng'era nga kiyisibwa palamenti yaffe eya Uganda kyensobola okugamba nti yoyo Uganda AIDS Commission. Okay. Obuvunanyizibwa bwabwe okusinga buli ki? Obuvunanyizibwa bwa Uganda AIDS Commission kwe kubulaba nga batwala obukulembeze n'okukwanaganya omuzungu kyayita okucoordinatinga n'okukwatamu okumanaginga ebya akawuka ka mukenenya mu ggwanga lino Uganda. Okukalwanyisa exactly. Okay. Waliwo program gye nawulirako eya Global Fund bagita Down Barriers Initiative. Breaking Down Barriers Initiative. Program ki? Program eyo ya Global Fund kitavu ekituweebwa bannayuganda. Bwe kituweebwa bannayuganda ne tulaba nga ezo ensimbi ziyambako mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Kakati breaking down the barriers kwe kulaba nti tujjawo emiziziko egyo gyonna
ejyandiremesebwa omuntu wa wansi n'owa waggulu okubanga alwanyisa akawuka ka mukenenya mu kufuna obujjanjabi mu kufuna okutegeera okumanyisibwa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Yabbanga ki enteekateeka eyo? Enteekateeka eyo nga bwe nakugambye nti Uganda AIDS Commission bwebanga erina enteekateeka ezo batera gituwa buli myaka 3. Buli myaka 3 bweggwako ne baddamu ne bakola ki? Ne bazza bujja. Kisinziira enkola gye tuba tukozeemu na biki bye twetaaga. Kakati okwo kwe basinzira ne bagamba omwaka guno mwakoze kino mwakikoze bulungi oba kyabuzeemu. Kati katukyongeremu n'emyaka emirala 3 ejijja oba mwongereko ekirala. Jo miziziko ki egitunuuliddwa? Joga nti gino bwe givaawo bino bijja kutereera. Emiziziko gye tutunuulidde egy'okulaba nti buli muntu afuna okumanyisibwa. Afuna okumanyisibwa ku kawuka ka mukenenya, ku TB, ku malaria. Singa abantu bonna bagwa mu mbeera eyo ey'okumanyisibwa, omuziziko ogw'obutamanya tuba tugugyewo. Omuziziko ogw'obutamanya guli mu bantu ffenna kubanga obutamanya ffenna butuzingira wamu. Tekuliko ataasoma n'eyasoma. Bwe tuba tuli ku bya HIV byo bintu bisesa nti n'eyasoma ayinza okukyalenjinga nga yamanyi birala ng'ate naawe oyinamubuulira birala. Kakati omuziziko gw'obutamanya kintu kikulu nnyo, munene nnyo okulaba nga tugulwanyisa. Abantu bamanye engeri gye tulwanyisaamu akawuka kano ffenna wamu nabo. So sikulekera basawo, sikulekera Uganda AIDS Commission, sikulekera Minister of Health, sikulekera President, kwegamba ffenna tuba tulina okuvaayo okulwana. Kyoga temuli bamativu nti engeri akawuka ka mukenenya gye kakwatiddwamu, akafuba gye kakwatiddwamu n'omusujja gw'ensiri, temuli bamativu nti obuweereza bunyikidde? Tebunnaba kunnyikira. Ekizibu kye tuyina nti enkola ey'obujjanjabi kakati olwaleero gwe bwe nkusomesa nonyikira ate enkeera bakutwala ewalala. Ate ne baleeta omupya n'abaana be musomesa bafuluma buli lunaku abasawo. Buli lunaku bayingira, kati buli lwe bayingira tuba tulina okubasomesa ate nabo bafune okumanyisibwa ate bamanyisibwa abaki abalala. Akati ekintu ekirala nti abakulembeze balina nabo okumanyisibwa, bamanye ensonga gye tuliko bweri enkulu. Abazadde, abaana, abapoliisi, kwegamba sekta zonna twagala zimanyisibwe. Zitegeere wa we tutuuse. Zitegeere nti bwe twogera ku mukenenya kiki kye tugamba, oba oyogera ki, otegeeza ki, bizibu ki ebiriwo, tubikoze tutya, tulwanyisiza tutya ffe ng'abantu ba bulijjo. Kubanga ebiseera ebisinga abantu basulayo gwa nagamba ne bagamba abo bakasita ba Uganda AIDS Commission gye bali bajja kukola mulimu gwabwe. Kakati twagala nno n'omusirikale nga yambadde uniform ajja asomese mwana yinki ono yennyini gwe bakutte mu prison abenga buli ssaawa alina okumanyisibwa ekikwatagana n'akawuka ne bw'anaaba avuddeyo bwadde eno mu bantu abamanya ensonga enkulu eyo. Abaana abawala abato, ennaku zino abawala abato nabo batufuukidde ebbereje kubanga abaami abakulu bagende ku baana bano abato kati bobuzzamu omusala mbu babazzamu oba niyagubajjamu. Kale kwegamba ate nabo bwagala nsimbi ate bana bakuze mu myaka bazirina. Thank you very much. Kakati n'abakazi era bwekityo vice versa. N'abavubuka kati ate nabo balumba abakyala abakulu abalina ke beekoledde nabo kakati abo bonna twagala balumbe ng'amanyi ti omukyalo ono wadde mukulu naye asobola okuba n'akawuka ka mukenenya, ti omwami ono wadde mukulu ayinza okuba n'akawuka ka mukenenya. Ekitegeeza ng'oggyeko obutamanya n'omululu gw'ensimbi gusudde bangi mu katyabaga. Kyovudde olaba nti bwe tuba kati tuli ku mulimu ogwo nga bw'owulira nti barriers ezo twagala tuziggyewo kubanga waliwo abantu baneekolera gyange nabo abo twagala nabo tubateekemu embeera etegeera nti akawuka ka mukenenya kazibu bwe kakukwatako tekakuleka mirembe. Kakati bwe wabaawo omuziziko eri ffe
aba service provider abasawo babawo muziziko ogwetteeka eritugamba nti omuwala ono neekolera gyange etteeka terimukkiriza ffe tuba tuyinza okusirika naye omuziziko okwo bwe guvaawo omuntu oyo n'abeera nga eddembe ly'omuntu limulwaniridde ng'asobola okufuna obujjanjabi ng'asobola okufuna obujjanjabi bwonna n'agenda nayeeyogerako n'atubuulira obuboozi obwo naffe ne tumubuulira kyoli mu kubuzibu bw'oba tokozesezza kapiira bw'oba weeyisiza bw'oti essaawa yonna akawuka kasobola okulumba kubanga nno mulimu munange nno abeekuuma kuliko lumbe twanyumyako nabo olina agamba nti nze pepu tanva wano eva mba n'amakerenda gange kubanga nti kuliko batuuka ebbeeyi n'ekyuka ti bw'oba olina akapiira 3 bw'oba toyagala kapiira 7 tagoba kasitoma naye nomunange Uganda Its Commission ekoze omulimu gwenja okubuulira nti kakati abo bonna bakyusa enjogera babeerako ku kapiira era abakozesa prep bamukozesa kubanga era naye twagala bamukozese naye era nga bamukozesa nga nabo bakugamba naye era nkyakanudde eriiso nga bwe mwaŋŋamba ate awo ffe tuba tuddamu amaanyi ne tumanya nti otyo abantu kati abo balina ensonga bagitegeera beekuuma bulungi. Omanyi batugamba nti kizibu nnyo omukazi okukontrolinga omuzannyo ogwo nti onywereza akapiira ku musajja nga tayagadde era asobola okukulabiriza n'akajjako n'akola by'ayagala nabwe ekityo kiba kikulu okugenda mu kazannyo ng'otegedde gw'ogenda naye ayimiridde atya. Webale nnyo ekyo ensonga nkulu nnyo kubanga abamu abantu abamu balina emitima emibi n'agamba nange sakajja ku muti kambeere nga nsiiga abantu kakati abantu abo nabo in fact batukola bubi nnyo singa babanga basobodde ne bakitegeera ne bamira eddagala kuba ennaku zino omira eddagala bw'oba olimira bulungi ate oluusi tosobola kusiiga singa omuntu ono oba omufunye omulundi gumu oba tosobola kukola ki kusiiga kati kyekyo kyenkugamba nti singa twongeramu amaanyi abantu bonna ne baba nga information eyo bagiina ku ngalo zaabwe kijja kutuyamba nnyo okutuuka 2-3 ng'olutabaalo tuluwangudde nga Uganda. Tugenda kumwogerako 2-3 oyo ampuliriza katukomewo tuwumulemu katono. .fm emmanduso ekwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tusisinkane mu nkuuka. Butereevu tusisinkana mu nkuuka ku Sunday eno tekyali kulanga kulala mutwalo gumu n'ekitundu gwokka tuyingire omwaka nga tuli wamu ng'abantu b'empologoma kale atanaba kumanya ategeeza mulala nti ffenna tuli mu lubiri ku Sunday. Njagala kujjukiza bannaffe nkuga nti omuzadde Centenary High School mu Nnyendo Masaka ly'essomero erisitudde omutindo gw'ebyenjigiriza mu Greater Masaka lyadde ne boarding ne A-level bawala n'abalenzi lisomesa arts and sciences library ne computer lab byonna tayali. Centenary High School Masaka tusoosowaza eddiini zonna empisa n'obuntu bulamu ebyemizannyo n'okutumbula ebitone ekifo kigazi bulungi nnyo security y'abayizi gguluggulu. Centenary High School Masaka lisangibwa mu kudde zone waggulu w'akatala wako mu Nnyendo era bw'otuuka oba olirengera bulungi kasitula ebizimbe ebinyirira awo. N'olwekyo abazadde Bekalungu Sembabule Bukomansimbi Rwaka Isese ne walala yonna Kampala eno yonna abaana tubadduse ku Centenary High School Masaka mu Nnyendo awo babangulwe ku mutindo omulungi bafune omusingi omugumu mu byenjigiriza. Aba Centenary bano bakubireko ku nooti 7 nooti 4 9 4 17 oba nooti 758 38 41 65 oba genda butereevu mu Nnyendo olabe director osobola okumusanga ku ssomero oba n'osangayo mukulu w'essomero ojja kuba oyambibwa omwana agenda asome ate ng'asomedde ku mutindo. Abazadde tubategeeza nti ekisaakaati kya Nnabagereka 2024 kigenda kuba okuva nga ennaku z'omwezi 4 okutuuka nga 2 omwezi gwe tugendamu ogwa Gatonnya mwite January omwaka guno ogwa 2024 gwe tuyingira. Kigenda kubeera ku Homes Darling Primary School Gayaza n'olwekyo tokkirize mwana w'okusubwa. Mitwalo 41 gyokka bwe giti omwana mutwala abeere mu kisaakaate naye abeeko byayiga ebyenkizo era bigenda okumuyamba okunyweza omusingi gwe mu bulamu. Akaunti namba kosobola okusasulira ensimbi zino eri mu Finance Trust Bank eri giwulirize eri 2 62 52 note emirundi yena esembyayo 66. Akaunti namba eri 2 62 52 note emirundi yena esembyayo 66. Oyinza n'okuyita mu nkole ya Trust Mobile n'osasula eri ensimbi zino. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku line y'obwereere eri note 8
2225 noti 8 2225. Finance Trust Bank erungamizibwa maka Uganda enkulu, ensimbi zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda n'olw'ensonga nkulu nayo ginyweze. Abantu mwena tubategeeza nti Kenlon Hotel ye woteeri ez'okukumalako ennaku gy'obadde ofuna mu bifo ebirala bwe bityo. Kenlon Hotel balina accommodation, rooms zaabwe nnyonjo nga zibulungi nnyo ate nga zirimu wifi ne DSTV. Ate kino kikulu nnyo, rooms zaabwe ofuna channel ez'enjawulo era nga ng'ebibbo kitali mu bifo birala. Wano gy'oyagadde gy'oteekako bo tebakusalirawo. Balina restaurant ng'efumba ebika by'emmere byonna, local foods ne continental foods. Balina gym ne eri well stocked, ate balina ne parking nga zibulungi nnyo. Security gulugulu, omuntu agenze ku Kenlon teweraliikirira kubanga ekifo kisirifu bulungi ate nga kiri safe. Alina birthday, graduation, bridal shower ne party ndala zonna mbaga nkiike za buli kika, tugende ku Kenlon. Obulamu bugenda kunyuma, buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo. Basangibwa Mengo opposite olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olwatwekobe, ng'essimu ko bafunira eri noti 7 noti 5 35 92 65 noti 7 noti 5 35 92 65. Awo nojja kumanya ebisingawo. Nkujjukiza ne Gazani Estates Limited bano ndo bagamba nti mukulu osaanidde okubeerako n'amakaago ageeyagaza. Gazani Estates batese proti ez'enjawulo mu bipimo bya 5 ku 10 mu bifo eby'enjawulo ate ebisale bisoboka. Bategeera enfunayo nabo ekyo bakkiriza ekibanja mpola. Va mu bupangisa ofuuke landlord leero weeyune Gazani Estates Limited wali kwa Kamwesi Plaza Gayaza Road wefunde plotiyo n'abo baagala awagazi oyagala kukola faamu n'ebiringa ebyo ettaka balirina. Ekijja bijjo 5 ku 10 ya miliyoni 4 n'akasajja 5 ku 10 ya miliyoni 25 Ngokonjeru Town 5 ku 10 ya miliyoni 16 na Kifuma 5 ku 10 ya miliyoni 13 Ziba Masaba Mukono Njeru Road 5 ku 10 ya miliyoni 8 Lugasa Mukono Njeru Road 5 ku 10 ya miliyoni 8 Sugu Mukono Njeru Road 5 ku 10 miliyoni 8. Weetaage ettaka eggazi yika 10 ekasanje miliyoni 65 balirina. Waliwo Machindo Mukono Njeru Road yika 10 bazirina ku bukadde 305. Ebisingawo kuba ku noti 751 58 77 74 oba noti 779 58 77 74. Bibagazania Estates genda bali mu bya taka ofune ewuwo. Nkyali ne mukyala Majeri na Kimuli Mamuli tutunulira ensonga z'okulwanyisa mu Kenenya akafuba ate oba oliawo n'ekirwadde kya omusujja gw'ensini okusinga twesibye wano. Okimanyi nti abantu bangi batyo n'okutuusa kati bakyatya okumanya bwe bayimiridde mu nsonga za mu Kenenya era nga batyo okugenda okwekebeza bangi nnyo. Ekizibu ekyo tukivaamu tutya kubanga tusobola kutegeera kyoli nakweziiza kusiiga balala nga tumaze kumanya. Era nga bwe nkunyonyodde tuli mu kaweefube ow'okutambula mu districts eza Uganda. Nsembera kene wali omuzindaalo. Mu districts eza Uganda okusobola okubangula abantu omuzungu abayita ba stakeholders mu ma district ago. Mwe muli ababulizi b'enjiri, mwe muli ab'ebyobuwanga ba cultural leaders, mwe muli obutongole byonna ebiri mu magombolola ago mu madistricts ago okulaba nga bategeera ensonga y'akawuka ka Mukenenya basobole nabo okudda wansi okwogera because ebintu by'akawuka ka Mukenenya toyinza gamba nti nayogera luli kati leero sijja kwogera. Tuyina kwongera mu bwongezi maki maanyi okulaba nga buli kantu konna tukatuseeko okulaba nga tusobola okwogera n'abo abantu abazibu abaganya ogenda okwekebeza. Nze saagala bakanteme, nze saagala bakanteme kakati abo atya nja kuggwawo bwe naategeera kindi nja kuggwawo nze ngenda kufa era bwe naategeera waakiri kambeererewo kakati ate oyo kambeerewo olumbe be lumuluma ne lumukwatako terumutaliza. So kakati gwe mulimu kawufube gwe tuliko okulaba nga twogera Uganda Commission esindika abantu Ministry of Health tebakyatula mu maofiisi bonna baba bagenze ku mulimu ogwo mu madistrict okulaba nga abantu babasomesa mu kereziya mu makanisa mu mizigiti katwagala bayimamu basheeke bayimire bogere ku bigambo by'akawuka ka Mukenenya. Kakati abantu bwe bawulira nga amaloboozi gava erudda n'erudda kijja kutuyambako abamu beekubeko mu bifuba bakkiriza ogenda
okubakebera kubanga mu 2023 twagala nga buli muntu amanyi wayimiridde. Kinasoboka kijja kusoboka nga tukozesezza emikutu eyo gye nkunnyonnyola. Kinasoboka n'abali n'obulwadde batandika eddagala abamu batya n'okugenda gye bagabira eddagala bo banandaba batya. Abo nabo twabasalira amagezi tubafunira abantu be bawuliriramu emirembe. Abantu abo ne bajja ne bakimira eddagala ne bali bawa kubanga twakiraba omuntu ono ye musajja gundi omunene mu kitundu ayina oguzimbe bw'anajja okusimba layini wali abantu nga bagamba nono naye kamule kuba abamu abasonyiwa olwa status ze beetuusaako katonda ze yabatuusaako kakati bwe twaziraba ne tukakkanya ku mbeera ey'okubuuza ate lwaki wabula tutuulamu ne tugamba oyagala tuyambibwe tutya ngamba kakati mumanyi waliwo omuvubuka ajjoddi kimanga kakati ng'ajja ng'alimu kimira bwe tuba tumwetaaga nti ate kakati emyezi gino 6 giyiseewo tukwetaaga twongere okukeberako kupima ku musaayi tulabe bw'oyimiridde ajja era ne tumwembulesinga mpola mu magezi gaffe ne tumukolako tuyina strategy ennyingi ze tutaddewo kubanga era abantu bonna tubakubiriza eyo baleme kubeera eyo nga beeraliikirira batuukire abasawo balina enkola nnungamu kati buli musawo kati amanye engeri gy'asobola okukwatamu omuntu bulungi omuntu n'amanya bulungi ate amawulire ne gatasaasaana. Kuliko omuzeeyi twalina naga nti fe abazeeyi tufa sirimu atutireyo mu kimugunyu ogiramu n'ogamba ngende ku ddwaliro bage nti muzeeyi yali anoonya ki agenze kunoonya ddagala nolwekyo bangi basigaleyo nga batya ng'oggyeko okukuba enkiiko n'okusomesa abantu nteekateeka ki zino ziyinza okuyita education and promotion activities zemukola okwongera okubunyisa amawulire gano mu bantu n'okwongera okubanja obuweereza ku nsonga za mukenenya nteekateeka ki endala ng'oggyeko okusinkana bano kakati enteekateeka eriwo Uganda AIDS Commission gyeteekawo waliwo commemoration days ze tuyina nga eya human rights eye celebratingibwa buli nga 10 December okucelebratinga abantu okulaba nti eddembe lyabwe okujja okufuna obujjanjabi so tucelebratinga olunaku olwo ng'era tujjukiza abantu ti ddembe lyo genda mu ddwaliro bakujjanjabe. Kakati tuyina eya World AIDS Day eyo tugimanyi nga 1 December eyo nayo celebratingibwa mubali ma district wabaawo wetutegeka ng'eggwanga Uganda mu district era oluusi ebiseera ebisinga president waffe abeerayo ahe ne wabaawo n'ama district nawo gategeke gajjukiza abantu baago tibandanga akawuka gye kali mwezo tubeeramu abantu abajja ne boogerako gye bayise bwe babadde nakati bwe bali birungi ki bye bafunye nga bali ku ddagala birungi ki wa gye bali batandika balina emyaka emeka nakati bali ludda wabamala dde okusoma babatikkira bali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa so abantu awo bwe bavaayo ne boogera ahe nabana ab'ekukumi bavaayo mumpuku so kakati World AIDS Days ezo tulina candlelight eya fire lutaaya ezo nazo tuzitegeka okumujjukira ng'omusajja omuzire yavaayo yasooka okuvaayo ne yeeyogerako kale eyo byonna biba bituyamba okwejjukiza naffe tuleme kwerabiranga eggwanga tusobola okutuula ne turelaxinga so ekyo tukitegeka okubanga twongera okusomesebwa ebyo byonna bwe tubiteeka magombola gonna gasomesa abantu HIV abasawo bonna bavaayo okumpi December yenna abasawo eyo nama district baba bali kukwogera then kakati tuyina ku bya TB tuyina annual TB marathon eyo nayo teekebwa abantu okumanya nti bw'oba bannange TB wamulwalako oba n'owona oba oyo amuyina bannange katudduke tufune ssente zino ziyambe ku bantu baffe abalina akafuba kakati tukolayo ne TB stakeholders conferences Ministry of Health ezitegeka conferences ezo abantu bayigiramu TB kyeki tukoze tutya ng'eggwanga okumulwanyisa amalwaliro gakoze gayambiddwa gatya okulaba nga gakola ku bantu baabwe then tuba reducing ne stigma tulina stigma reduction campaigns ezo kubanga abantu ababeera n'akafuba bano babeera n'okwetya okw'amaanyi ne babanga abaziza omusango alowooza buli wabeera bagenda kumboola bandaba bamboola ndi mutono kakati ezo stigma campaign tuzitegeka abantu okumanya nti beera muvumu teweekukuma teweetya
abasawo leka bakole ogwabwe bakuzeemu amaanyi nawe ojja kutereera so campaigns ezo tuzitegeka then ne TB awareness campaigns nazo abantu okumanya TB aluma atya atandika atya tumwewaze tutya abantu abamu bw'omuzuulamu TB n'omugamba ne famire yo girete tugikebere beekukuma bwekukumi kakati bwe baba nga tusomeseza abantu bategedde tebaddayo kwekukuma ye yasooka nakugamba nti waliwo ne muganda wange yaliko wano naye bamuyite ebiseera ebyo abaddeko eka mu nnaku zino eza Christmas nga naye bamunoonya nga bamuleeta nga tuscreeninga abantu bonna tuyina ne TB yeeyongedde okusinziira ku bibalo nga yeebuuza lwaki yeeyongera ku misingi TB yeeyongera olwa stigma eyo gye twogeddeko then kakati stigma bwejja n'abantu era nga bwe twogedde ku bya HIV era bijje neeno oluusi mu TB abantu ne bataagala kuvaayo bukukuubira bw'ajjayo nga mama n'akweka omwami nze sirina mwami namukweka kyokka tamanyi nti ate akweka bulwadde kakati ne tuba nga tujjanjaba omuntu omu ate nga n'eri abalala nabo bakola ki nabo balwadde ate ne TB mbw akenenya n'afaananamu nga mukenenya kati abantu ne batya nti bagenda kulowooza nena siriimu exactly kakati campaigns zino eza awareness ez'okusomesa abantu zituyamba abantu ne bayiga ne bamanya nti oyo alina TB butibbi temumuteekako kamukenenya era nange twamulwazaako naye yawona kati bwe twongera campaigns nga bwe nagambye mu kusooka endwadde zino zonna abantu ne tubasomesa kijja kutuyamba nnyo okulaba nga tulina ne high level dialogues and talk shows zino dialogues zino tuzitegeka abantu okujjayo okusharinga biki ebivuddeyo biki ebyatuukiddwako biki bye tulina okukola baani be tulina okuyita okutuyamba okutukwasiganyizaako kubanga abasawo abo mubalaba bwe baba mu district eryo district ng'omuntu atambulako kiwanvuko kakati omusawo ono naye alina okutambula okujja mu community okunoonya abo abantu betugamba naye oluusi sente zino tuba tetuzifuna ezinaakola egyo emirimu kati ogenda okukizuula ng'omusawo nalina okukolagana ne kyeyamaani ku kyalo amuyambeko okunoonya abantu bewalameka ebulabe babiri nga tetubalaba kyeyamaani naye awo boggoleko agambe erameka abaana banguyeko ku ddwaliro omusawo abaagala tubakweka bukwesi so kyova olaba nti tulina okukolera wamu ffenna nga tulwananyisa obulwadde buno bwonna obutabulekera muntu omu buli mwafuuke ambasada wa bugaka obwokulwanyisa mukenenya kafuba malaria ye tudistributing obutimba nakakati bwebaddeyo mu kugaba obutimba bw'ensiri campaign egenda mu maaso tugabira okuva ku mwana w'emyaka 5 n'abakyala abo ab'embuto n'abantu bonna mu mayumba gaffe tugezaako lwakuba enteekateeka z'abantu si nnyangu afunye obutimba obutaano ayagala yeeyongera obutaano ate oli munne aleme kufuna ate bwe bavaawo ne balyoka baga nti ate gavumenti tetuwadde naye kakati ng'ate eyo gavumenti efuddeyo okulaba nti at least buli muntu afuna akatimba naye eyo byonna byenkugamba nti ono bw'abeera mbega wamu namugamba naye oyo mumwongedde yabadde yafunye dda naye abantu baggwamu emitima egimu ne baba nga tebafuddeyo ku nsonga ng'ezo ne bazirekera abo ababikolako okuzeŋŋanga tulina commemoration day eya malaria era nazo zonna tuzitegeka abantu okubajjukiza musule mu butimba bw'ensiri tokkiriza nsiri kukuluma esaawa ensiko amugyewo amazzi ago agatatambula kale tweyaza mpuliriza dakiika tubuza 12 katuwumulemu katono ngenda kuddayo n'ekibuzo kimu kyokka tufuneyo amasimu nga gaago ate abakulumba siibule tova ku manduso 89.2 FM 9.2 FM emanduso ekwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tusisinkane mu nkuuka ampuliriza dakiika tubuza 7 tuyingire essaawa 2 abakulu nja kuba mbasiibula naye nkujukiza Double School of Nursing and Midwifery lisangibwa Kalagala Mpigi tendekero ly'abasawo abajjanjabi bayite bannansi n'abazaalisa midwives ate liri ku mutindo Double School of Nursing and Midwifery lyawandiisibwa Ministry y'ebyobulamu n'ebyenjigiriza balina abasomesa abakugu ebikozesebwa byonna mu kusomesa abasawo weebiri ate ebbanguliro ly'abasawo liri mu ddwaliro mwennyini erya Double Hospital ekiyamba abayizi okukugukira ddala abayizi balya bulungi era basula bulungi Double School of Nursing and Midwifery lisangibwa Kalagala Mpigi kilomita 25 okuva e Kampala ku luguudo oludde Masaka interviews n'okuwandika abanasoma obusawo mu nursing n'obuzaalisa midwifery eri abayizi abamaliriza siniya ey'okuna n'ey'omukaaga kugenda mu maaso ku ddwaliro wennyini erya Double Mpigi nga twetegekera olusoma oluddako
olwa January February intake 2024 okumanya bisingawo kuba ku noti 7 noti emu 622 348 noti 7 noti emu 622 348 oba noti 788 511 173 noti 788 511 773 oba genda ku ddwaliro wenyini era Double Q Hospital ekalagala Mpigi buuza Dr. Lydia Nakitende butuka bubuuzo wolugavu aliwa wolugavu Lydia Nakitende ate ojja kumufuna mukwatagane ku nsonga z'abaana. Nkujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa eby'obwannannyini bakwanjulira estate yaabwe eya Uganda estate okuva ku milioni 7 kutuuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 kutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25, Namusera milioni 3 okutuuka ku 4, Kikando milioni 15 kutuuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuuka ku 17, Katende milioni 16 kutuuka ku 15, amasanyalaze n'amazzi weebiri. Jangwe nansana ku masitowa osobola okwekwata polotio mbwangu okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 nesemeko kugamba nti oyagala ekikakyo oyagala okwekulaakulanya weerigatte ku bika byaffe Foundation Sacco ogula emigabo n'okutereka naffe membership mutwalo gumu omugabo mitwalo 2 ez'ekibiina mutwalo gumu osobola okugulira ekikakyo omugabo famire yo abaana bo oba mikwano gyo sasula butereevu mu banka butereevu Equity Bank balina account number wuliriza bulungi ngisome nga bwewandiika account number erimu Equity eri mu mannya ga ebika byaffe Foundation eri 10 4 2 3 7 8 7 obakosa Airtel ng'onyiga star 185 star 9 merchant code eri 43 6 8 reference number eri HKPIN oba kuba ku simu mukwatagane eri noti 753 238 696 oba noti 776 896 5 ebisinga ogenda ku ofisi zaabwe mukwano Mall Plot 23 Chagwe Road waggulu w'akatale ka Kisekka edduuka namba 25 jjukira nti agali awamu ng'egalumenya makasooka enfuna amasimu nga 234 tuluke tukomewo wa mukyala Marjorie tumbewumbe omulundi gumu naye nga tuli ku nsonga z'okulwanyisaamu mukenenya akafuba ate ne omusujja gwa malaria obulabe buli luddawa obulwa buli luddawa abantu bangi tusuddeyo gwa naggamba tetufaayo ninga ebyokukola tubimanyi wadde nga n'obunafu bukyaliwo wanje bwana Lameka we bali kuweereza esebo zeru taya meje kigeze matufomba omukyala madamu mulamusizza nnyo alo bwana Lameka sebo genda maaso zeru taya meje kigeze matufomba nkulira bulungi sebo madamu mulamusizza nnyo naye nze nina ekintu ekimbuzaabuza ku kawuka ka mukenenya mutugamba okugenda okwekebeza era kituufu ffenna tulina okwekebeza naye batugamba nti omuntu bw'abeera ku ddagala akawuka ako basobola omukebera ne kabula kati bwe mba ngenza okwekebeza ng'ate omuntu gwe ngenze naye ali ku ddagala asirise tayogera akawuka ako kalabika oba tekalabika nga bwe tubiwulira oba nga bwe babitugamba omuntu bw'abeera ku ddagala ng'aliruddeko ebbanga basobola omukebera akawuka ne kabula kituufu bwe kiri wanje Lameka eso isima lubega wana ekibiri eso maama bakoze batya okulwanyisa siriimu kirungi naye ate bireeta siriimu nga byo temubinyegako ekyokulabirako amabaala agayirimbuka buli lukya amaloogi agayirimbuka buli bukya omwenge katulaba bajeti tegenda kujja nojja kulaba nga buli lwejja bagusala busazi so omwenge oba gwaligenza oba ku ccupa negula emitwalo 8 oba basiramuka ne basiramuka niwe buggo buli olukya basamuse kwega abantu batamiire beedagange beerabire obupiira beerabire buli kimu kyonna musaze magezi kyokukola wookyo okusooka okutaayiza ebireeta siriimu okusinga okujjanjaba siriimu wanje muganda wange eso webale kuweereza ggwanga eso bazira James Dwevo mu kusengera stage
national unity platform mukyala mulamusiza ne mwebaza okusomesa eggwanga ku byobulamu ensonga eyange eriemu oba bbiri naddala ku kirwadde kya mukenenya ne TB olwayo gavumenti nga yateekawo enkola ey'okusomesa bannayuganda okivunusa otya weekuumye otya oba okitangidde otya baddeyo ne kuggulawundi mu basawo abajjanjaba abantu abalwadde ebirwadde ebyo nga mukenenya TB n'ebirala babe nga babudaabuda abalwadde nga babazzaamu amaanyi nga babazzaamu essuubi naye kankubulira mekana bannayuganda abawuliriza ogenda n'otuuka mu society mu bantu nga banyumya ku basawo oli n'atuuka n'amuboggolera n'akola atya so beetaaga kubudaabuda luli baleetayo n'enkola nga babakozi packages okiwulira ate baleetayo ne kubonereza ebisaanidde omuntu asobodde okusaasanya akawuka mu bugenderezi ddala ddala yakwisibwa atya asibwa mayisa myaka 2 oba wangi kansembeyo gwe ameka esewo ndi wa mukisa ng'aliibwengo zesomo gye kyali ekitintale ani omusawo oyo mubuuza waliwo enkozesa endi eri wakati wa eddagala lino puleepu ne peepu eza afuta ne difo abantu babuzaabuzibwa abamu ne balikozesa ng'ate si balina oddukozesa ne kibaviirako okufuna akawuka omusawo oyo atunnenya esomo gy'ekitintale kale amasimu kangakomye awo obudde bugenze tutandikira awo mukyala Marjorie nga bwe tuwumbawumba program oddakiika tulimu zinneewole kati okay tweyanzeege mwami Lutaya Medi egomba neyanziza nnyo sirimu abula sirimu munange abantu kati bwe tubateeka ku ddagala akawuka tuba tukeebasa ne kaba nga tekasobola kuzuukuka kukola bulabe eri omuntu oyo aba akalina kubanga tukkirize nti si buli muntu eyafuna sirimu nti yamufuna mu bugenderevu kakati kyetuva olaba nti buli muntu tumutwala kyenkanyi akati kyabuuzizza nti akawuka kasobola okwebaka mu mubiri ne bakebera omuntu akawuka ne katalabika kiri nnyo lwaki tekalabika kubanga omuntu oyo amera bulungi eddagala kati akawuka twakebasa lwaki abantu tubateeka ku ddagala nekalaga nti yali negative kalaga naye nga mwekali nga keebaka ne kaba nga tekakyasobola kuzuukuka kumukolako bulabe yensonga lwaki tugamba mira buli lunaku buli lwomira buli lunaku oba oyongera kakomerera era gyekiri nnyo kyensonga lwaki katugamba abantu abalala baleme kulirayinga kwoli naawe kennyini genda bwekebeza omanye status kakati bw'osanga omuntu ng'oyo ng'akayina ate nga keebase chances ez'obutakusiiga ziba waggulu tumalirize n'abalala eddakiika kakati bazira agambye lwaki ground tetugimobilizinga n'abasawo baboggolera nnyo abalwadde mufo kyokuba budaabuda yensonga obwedda njogera neŋŋamba kakati abasawo nabo tubayongera obbawa skill kubanga tujja kukkiriza bye baasoma edda bayinza okuba kati nga si byebiriwo tubongeramu skill n'obukodyo engeri y'okumanaginga abantu abo baleme baboggolera babakwate bulungi kitintale serunjogi ow'ekitintale prep ne peepu byanjawulo kakati mu bufunze olw'okuba tetulina budde peepu lyeddagala lyomira singa wegadanze n'omuntu gwotomanyi status ye ojja ne tukebera betukusanga ngo toyina kawuka tukuwa eddagala n'olimirira ennaku 3 tuba tulikuwa tukuziyize kubanga omuntu oli ayinza okubanga yakutaddeko obulabe kati tukuwalina eddagala ennaku 3 olimire ovunuka obulabe kakati prep lyeddagala omuntu oyo aganye okweteekamu empisa eyeegadanga buli lwayagadde gwe tuliwa ne tukugamba naawe kati miralina eddagala kubanga munnaffe wagaana okuwummuza emmundu wagaana oziza kugombola buli ssaawa okyusa mira eddagala lino bulungi olimira buli lunaku ngera omulwadde wa sirimu bwamira liri naawe gwa omulamu bw'omira lino buli lunaku osobole okuziyiza ekyandibadde kituukako okufuna akawuka ka mukenenya akadde kaweddeyo njagala kukusiibula naye nawulirako nti mugenda mu masomero walumanyi abaana abamu bafuna mukenenya lwakusoberwa embeera ne batabukako ne bafuna obulwadde abamu n'emisomo ne gigaana olw'okusoberwa tuwunzikirawo mu ddakiika emu abaana bangi bambi babonaabona mu masomero bagenda nga bagenze n'amadagala oluusi basiniya nansi ne bibalemesa abaana abalala ne babayimba ennyimba kakati tugendayo okuggumiza okusomesa abaana bano abalala abatali balwadde basobole nabo okuyamba oli omulwadde
Mwifo ky'okumuyimbirira bamuzeemu amaanyi agende mu maaso n'okumira eddagala nga bw'asoma kubanga naye teyazza musango okukafuna ate si yakeesiiga. So kakati tulina programs nyingi. Programs zino tujja gamba nti olw'okubanga tuludde nga tukola mu bantu twasalawo kati nganze nensalawo nengamba kangende mu masomero ago nkole programu eyo era ngenda mu masomero nenkola programu eyo nensomesa abaana nensomesa abateacher okulaba abaana tusobola kubayamba tutya si mu byamukenenya byokka naye byonna ebibagwako ebibasomooza mu nsoma yaabwe ne muwaka okuva ewaka. So kati programu eyo weeri era abantu be banaba banneetaaga kasitala mmeka kati ondabye essimu bawe namba y'essimu. Essimu yange eri 0705 820 433. Bw'oba olina omwana akusobedde ng'akusobedde kuba ku ssimu eyo kubanga waliwo n'abamasomero bayinza okukwetaaga okugenda okwogerako n'abamasomero mwenna bambi ogambye eri 0705 0 705 820 433. Okay, 0705 820 04 33. 0705 820 04 33. Nkusiibudde Marjorie Nakimuli Mamuli neyanze gena batuwuliriza mwena babayi mwena mbaagala nnyo muyite mu lunaku bulungi. Okay, ampuliriza katuwumulemu katono tugenda kudda ate tugenda kwogera ku nsonga za byanfuna mu ssaawa ey'okubiri. Obusuubuzi butambudde butya 2023 tukomawo tova ku Manduso agasunsuddwa ku Manduso 9.2 FM Manduso ekwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tusisinkane mu nkuuka. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 10 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Program Kkiriza Oba Gaana ssaawa ey'okubiri. Ssaawa ey'okubiri tugenda kwogera ku nsonga za busuubuzi butambudde butya 2023. Sabbiiti ejja tugenda kufuna programu ey'enjawulo nadde nsobola okuba ne mukyala Flora naye waliwo ebimukutekute. Sabbiiti ejja tugenda kukwata tutunulire Pewosa nga bw'atambudde mu mwaka guno 2023 ate n'okukuba ttooki ennene mu mwaka ogwa 2024 agenda kutambula atya. Mu maaso eyo ngenda kufuna mukama wange Chris bajja bayira mwami Chris ye ssentebe w'enteekateeka y'enkuuka ey'omwaka guno 2023 agenda kutwegattako atuwa obubaka mu lubiri kisa kinegula stage yawedde dda buli kimu enteekateeka nga bwe zimiridde tukuwa ekifaananyi ekituufu era mukama wange agenda kusigira ekifaananyi omanye biri bitya mu lubiri emmengo ensonga ziri zitya tulinda bulinzi lunaku lwa Sande esigadde olunaku lumu lwokka kale no mu maaso eyo nja kumukuwa atuwa obubaka. Nina Hajati Saka okuva ewa Kiseka tulamuseeko. Neyanziza nnyo mukulu Lameka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuwuliriza bana CBS mwenna abasuubuzi ewa Kiseka mbalamusizaako mukama yeebale tukuuma n'abafunye ebizibu mukama tulabe nti abeera ayongera otukuuma n'obitumalirawo. Atuwe n'entandikwa y'omwaka guno gutubeerera omulungi. Okay. Atumalirewo ebyo ebitunyize. Atuwe obulungi mu gwo. Okay. Omwaka ogwo ogujja gutubeerere mulungi. Amina. Ebitunyigiriza mu mwaka ogwo oguwedde. Abitujjirewo bireme kudda mu mwaka guno ogutandika. Enkuuka Sande eno. Enkuuka mwe. Abeewa Kiseka bamutu abadde nabeggulo mu lubiri. Nga tuli mu mupiira gwe Manduso. N'olwaleero balamu abaddeyo. Abitex abadde namwe eyo. Agabye abantu bafunye ebibayingiza. Okay. Era bajja kujja mu bulungi. Okay. Enkuuka teri ayinza gisubwa. Oh. Ifena tujja kuvaayo. Era mbakubiriza abantu bonna mujje tubeeyo mu bungi. Ssaabasajja ayogedde ate bw'ayogera tetuddamu. Okay. Yes. Ogani nti nga tutandika nti omwaka guno bingi ebinyiza obusuubuzi. Ensonga nyingi zibaddemu obusuubuzi butambudde butya 2023. Neyanziza nnyo mukulu Lameka. Ate weebale kutukyaza. Ate weebale kubeera ddoboozi lyaffe eri eggwanga lyonna ffe ng'abasuubuzi. Nzijukira naliko wano nga mu butuufu gyali Miranga
mwaka guno gutuberedde muzibu nnyo eri abasuubuzi. Nakawa n'ebirala bingi UNBS Nakawa UNBS ekyamazima oba nkiyite revenue tetuberedde nnyangu ng'abasuubuzi omwaka guno n'eri emabega twali tunyigirizibwa naye ate kati tugenzere tufuna nga bafunye n'akagogwa ne batusibira ddala. Basibye batya? Ensoloza y'emisolo ebadde mbi nnyo. Etya? Mukulu Lameka ekisinga obukulu mu busuubuzi nti ogenda n'oleeta ebintu mu ssanyu n'obireeta n'obikuba Nakawa ng'olowooza ozze kufunamu. Naye ekyamazima obusuubuzi we butuuse abantu abasinga bonna bavudde mu bizinesi y'obusuubuzi tebakyasobola kubeera kukola nti okola naawe ofuneko wabula okola ng'osasulira revenue kubeera nga yo yeefunamu ate gwe omusuubuzi nga tofunamu. Ne kibeera nga kigobya abantu bonna era akeedi zonna ozisanga kati mu kibuga njereere. Maduuka gakaze. Kati ojja kusanga kati entandika ya mwaka togiraba ogenda kusanga nga amaduuka agasinga abasuubuzi tebakomyewo lwa nsonga ensolooza y'emisolo mbi nnyo. Babateekako ekifuba kinene gususse obungi. Omusolo gususse obungi kwegamba basolooza n'akantu koolaba nti tekandisoloozebwako musolo bakatunuulira gwe n'okalabanga akatono oba n'okaleta ng'omanyi kagenda kubeera mu ggwanga lino nga kalina be kagasa naye ate revenue yo neekatunuulira nga yo ekintu kyayo ekyokufunamu obufunyi nga tetunuulidde gwe akaleese tetunuulidde gw'ogenda kaguza wabula yeeyagala bwagazi kulaba nti yo ejjamu embala y'omusolo mbi nnyo. Nti omusolo gwe gutambulizibwako emirimu mu ggwanga temwagala gitambule? Twagala eggwanga litambule nga ate naffe weetuli naye olowooza ate omusolo gunaasoloozebwa nga ate naffe tusobola kuleeta bintu olowooza eggwanga liba linaafunamu? N'eggwanga terijja kubeerawo eggwanga libeerawo ku misolo kubanga ffe tulinawo bonna ababaka ba parliamenti baki ssente eziva mu ffe mu misolo bintu bye tuleeta nabo ze zibasasula naye ogenda n'obatunulira nga be emisolo egyabwe girinnya ate obusuubuzi bwo bukka batusolooza ensolooza embi ennyo ate bo ng'emisolo bagyeyongeza. Nsolooza mbi oyinza kugitusigira kifaananyi otya? Tugeze osubudde tugambe ki steering rack ogisubudde Japan guli mu spare wa motoka oyinza kugijjayo sente meka Japan? Kati Japan nyinza okujjayo steering rack ku mitwalo kaŋŋambe 5 kisinzira kika kya motoka ejja wano n'ogireeta kati jjukira olina okujjako transport abireese paka okukatika ngame kuva Japan Mombasa kuva Mombasa paka wano Kampala naye ate n'ogenda okwesanga nga otuuse ku revenue n'egijja kumeka ng'egyagalako emitwalo 7 n'ogisanga ye emitwalo 7 gyeyagala. Japan ogijjayo ku 5 n'otambuza wano ate n'ojja n'ogyetaano nga omaze n'okusasulira transport na buli kimu n'ejja neekugamba ye egyagalako mitwalo 7 nti babala ne ka indicator akambwe kati ne bw'oba oleese waliwo buno bwe tuyita obw'okutama oba okalaba kayingira kakutama akatono akamyansiza kutama akakusunsuza buli kamu ne bweba natti nga ate gwe osobola okujja n'oŋŋamba hajati omupiira gwange guno kanatti kano nenkugamba kanatti ako nedda katwale okateekeko mu mukwano mu kwagala nga customer care naye ekyamazima revenue tetukkiriza nakukola customer care ku bakasitoma abaffe buli kantu ekaagalako oyinza okuleeta yingini ng'eyo kati kaŋŋamba ogisubudde $100 ate yo neetuuka wano n'egibala ng'eyagalako $115 ekintu ekitunyize ekituufu ekyamazima bizinensi y'obyobusuubuzi egudde ate kyemmanyi nti ne gavumenti yennyini ekosebwa bwebanga yali erina abasuubuzi abawera 15 abaali bagenda ne baleeta ebintu olwaleero ojja kusanga ng'esigaza abantu 5 sisuubira nti awo yeeba efunamu mu bitundu bakyajja kuba waliwo okulajana nti UNBS bava ne Nakawa ne bajja ate ne mu maduuka gye bateekedde ebintu najja n'atuuka awo n'akugamba obwayo balina abantu baabwe balina abaana baabwe abo abato baba bajjawa ne babaleeta omwana tuna obutunuzi mu dduuka bw'ati omanyi mukulu Lameka bw'oleeta ekintu tomanya nti ojja kitunda leero oba nkya ekintu ekyo okireeta oyinza okukireeta mwaka guno ekyamazima ne kimala emyaka 2 mu dduuka ng'okiina naye ng'oli mugumu nti kasitoma waanajjira ojja kukola ki ojja kukitunda naye ate kikulaga nti kikwatagana n'emisolo
gwe buli mwaka oyina kikola ki okisasulira. Yes. Buli mwaka ngomaze okusasula nga oleeta kati ffe tulina emisolo nti gyetusasula mingi layisinsi yo ya buli mwaka byonna bibale nti misolo egyo ya buli mwaka ate noonazza akugambye omwaka guno bwe ntunudde mu dduuka lyo lino ebintu birimu bingi njagala miliyoni 4 nazo bazeetaaga kati olwaleero bakugambya kompyuta kwegamba ebintu byaffe ebintu ebituuse mu bizinensi bibi nnyo mu kulula mmeka era nsaba ekitongole kya revenue ekyamazima omwaka guno bakyuseemu abantu basigale nga bakola ate nabo basigale nga bafuna kyekirungi kyetwetaaga ng'abasuubuzi tukaabye nnyo ate ne tubeera nga n'eggwanga nalyo owulira likaabye nnyo nga bagamba tewali ssente naye ate nabo bennyini tubasaba bakama baffe abali waggulu mu paliyamenti nawa bakendeeze ku byetaago byabwe ebya ssente babeere nga naffe batukenderezaako kubanga buli lwe basaba bakendeeze ku byetaago byabwe emmotoka ez'obukadde 2 baziveeko abaka ba palamenti mbutuufu tokoze na bizinensi yonna gwe ne banga bakuwa miliyoni 2 mmotoka oba miliyoni 6 gwe tolina bizinensi gy'otaddewo obula gavumenti ekuwa ate nzajja tyaleeta ebintu basoma ebitabo banoonya akalulu basoma ebitabo neno naffe tubalina abaasoma nga naye emirimu gyagaana mwebali ate n'abaana baabwe bangi olwaleero bw'otuuka mu sipeeyo osangamu abaana b'abakungu bangi nga tukola nabo kati abo abaana baba balidde kukola kubanga kyoteekawo bagamba kyosiga kyokungula ojjako era ku makya nga ey'entebe togiriimu naye ate omwana asigale mu sisitimu nga mwali era naye ajja kukaaba nga ffe bwe tukaaba ekyo tusaba bannaffe nti bwe baba basaba bino ebingi bagamba omukulembeze ffe kino tukyagala batunuleko ko naffe eno ewaffe baga nti akakadde ak'obujja gye katega amaggwa gye bakagobera naye mukulula meka nze mbasaba busabi okusigala nga ffenna weetuli kubanga ffenna tuli bannansi UNBS mpulira nnyo abasuubuzi ate naddala ennaku zino nga mukaba UNBS tagali avaawa UNBS eyo gy'olaba eringa ate ekitongole ekirala era nze nange nkyagyewuunya ogisanga munda muli okola ebintu byonna n'osasula emisolo gyonna ng'oli munda omwo tofulumye mu warehouse naye oyinza okuba nga ofulumya ebintu byo bwoti otuuse ne ku gate ne bakugamba ate UNBS tolina bagisasula naye noddayo buto nga kiringa ekitongole ekyenjawulo era ekyamazima kinyize nnyo abasuubuzi so nga ate kyandibadde kikolera wamu wali obala nabo ne batunulamu emisolo gyo n'ogisasulira awo n'ofuluma naye ekyamazima oli omala wano ate ne bagamba UNBS ate nayo etunudde mu bintu ate naye eyagala bintu sente nazo ne zibandala kugamba omusuubuzi n'atabulwa kati olwaleero tulinawo nti ate engoye ate za kiro zaki pivo composer mumwe yaki pivo kubagita pivo kuba pivo gyonna emisolo ffenna tugirimu tugigwa wamu emisolo gyatuyitiddeko mu kulula mmeka mingi temwali mugyebalama ne baleeta enkola y'ifris nga yo ekuloopa kati nga ogyebalama otya mukulula mmeka tosobola kujja bintu n'obireeta ne weebalama musolo bw'obiyisa entebe oyinza okuyisa ebintu entebe n'obiyisa awo n'otambula n'ofuluma nabyo nga bakulaba era n'ennakawa bwe kiri yonna bondi zonna babeerawo toyina woyinza kwebalamira musolo era bw'oba ogwebalame kitegeeza oli mu bbo ng'oli mu bbo ne bakuwa chance eyo ate ndoza n'osangayo ebweru ng'ofulumye nga waliwo ate abatakkiriza nti osasudde naye ffe nga abasuubula ebintu tubireeta n'obiteeka ennakawa ne bakugamba jangu ffe tubonaabona mu kulula mmeka kati nze kugereza owa speya muleeta ne mutuusa ennakawa n'enjiwa konteyina nnamba oba eri etya oba etya n'ogiyiwa ku ttaka ne babalakamu kamu n'obikwata oba ofunye moyawusi w'obitadde ne babibikkira awo ne bagenda babala ne batunula mu bitabo byabwe era ne bakugamba olina kusasula bweziti era n'ozisasula emisolo gyonna tolina wosobola kubbira musolo naye emirundi mingi gw'omu ku basuubuzi abakulembeze b'abasuubuzi abasisinkanye pulezidenti Museveni entakera ne mwogera ku nsonga ez'enjawulo ebintu bingi bikyuka lwa kigambo kinagamba nti kino kibeere bwe kiti kiri kibeere bwe kiti ebyomusolo byo temubiroopayo nti gusussa obungi kubanga oli yasalawo ekisembayo pulezidenti ebyomusolo abimanyi era abiwulira
naye pulezidenti asobola okwogera ekintu nekitakola bweru nga kati kangambe nga ye bw'aba akiragidde. Kisoboka oba nekirwawo okuteekebwa mu nkola bintu bingi byazaawa n'agamba kino kigende kikolebwe bwe kiti. Mwe ne mubeera eno nga ne mukiwulidde oluusi kifuluma ne mawulire ne mumala omwaka mulamba nga mukirinda mulabe kye yagamba kikoleddwa. Kati nkuweeyo ekyokulabirako, pulezidenti mu njogera yagamba tooyi mu kibuga tezirina kusasulwa. Ebizimbe byonna yalagira balandiroodi temusasuza omupangisa ekigambo tooyi. Naye olowooza waliwo awo otasasula tooyi. Tanayagala kikole pulezidenti. Nga lwaki? Bw'anayagala kikole kijja kukola. Aba ayagala naye okuteeka mu nkola. Kati mukulu Lameka n'ekirala kankikugambe kino nti tubadde n'akatale ka Kiseka. Bukyanga nva wano n'enkugamba nti pulezidenti alagidde. Tekiwezezza olowooza omwaka? Tegususse? Mwaka guweze. Naye kati olwaleero kyateereddwa mu nkola. Mwaka mulamba. Naye ng'olaba kyandibadde kirina kuba bwe kityo kubanga mwetooloola. Tulina waliwo ffe kitunyigiriza. Twagala bw'aba agambye kiteekebwe mu nkola. Naye gwe bw'akikugamba notakiteeka mangu mu nkola kitegeeza ffe tuba tukola ki? Munyigirizibwa. Tuba tunyigirizibwa. Nze kyenkakasa pulezidenti alina byayogera era n'abita naye bw'abiteeka mu nkola otutta ebbanga ki? Kiteeka mu nkola. Ampuliriza tugenda kuwumulamu katono dakika 25. Nkomawo ne Hajati Sako oyogedde ku Kiseka eyo. Ewa Kiseka waliyo ensonga. Tujjukire mabegako ebiwandiiko ebyava omukulembeze eggwanga nimbeerawo n'abakulu ba KCC bagamba Kiseka tugenda kukulaakulanyayo. Naliko ne Hajati Minsa wano n'agamba nti enteekateeka zigenda maaso n'ebirala. Ate nawuliddeko nti gw'omu ku bakulembedde musimanyi mutunda ewa Kiseka. Ate mutandise okugobayo abantu ababadde bakola ebulumu obwalejjalejja aboleza emmotoka na biki mubasengudde ettaka ate namwe mutandise kuliteeka katale. Katukomewo. 89.2 FM Emmanduso ekwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tusisinkane mu nkuuka. Ampuliriza tusisinkane mu nkuuka Sunday eno nakutegeeza nti ngenda kuba ne mukama wange Chris bajja bayira ngenda kumukwasaganya wano agenda kutuwa message enteekateeka nga bwe ziyimiridde mu nkuuka naye nga situnaba kugenda wa mukama wange tujja kumuwamu eddakiika tubuulireko ate tujja kufundikira ne Hajati ono twogera ku busuubuzi nga butambudde wetuwumuliddemu kugamba ebiyitinga n'ennaku zino abantu badde balajana mbusimanyi bwa Kiseka gye babadde ate bakolera emirimu ate kati mubasengudde ne biyitinga nambu ate nammwe mutandise okukwata mu ngeri n'ettaka oba mwagala kulitunda oba mwatunze n'ebiringa ebyo kiki ekigenda maaso wa Kiseka? Mukulu Lameka tweyanzizza nnyo. Ekirungi nze lwaliwo lwe najja wano nga tuvuddewo omukulembeze w'eggwanga ne mbagamba nti pulezidenti atukkiriza okudda mu kifo kyaffe naye yagamba nti babalongooseze. Naye bwe twaddayo tugenda okulaba wayise wiiki emu wiiki bbiri nafuna obudde n'enjogerako ne idi waffe wa Kampala n'agamba enteekateeka zigenda mu maaso ez'okutereeza awantu awo. N'agamba naye mugira abasobola mugira mubakola ki? Baddawo naye nga tebateekawo kuzimba kwonna oba okuteekawo ebintu ebikaluba kwegamba bwe banaaba bagenda okukola ebinaakaluba. Era mu mbeera eyo twagenda ne tugamba bannaffe nti abasobola mugira mukola ki? Era ne tubabuulira naki nkola ki gye balina okukolerawo bano ababaddewo. Naye nga bw'omanyi nti ekyamazima omuntu bw'aba abaddeyo oba tukiyite omuyala oba nga abadde talina kubeera ekyo kye twalajaniranga nti bannaffe baali bakolera ku kkubo kuba tebaali wala abasinga baalinga bakolera era ku kkubo okwo. Twabagambye nti muve ku kkubo mugira mukola ki? Muyingira. Abali bafumba emmere awo. Programu ya gavumenti bw'enejja pulezidenti gy'agambye nti bagenda kukola. Era ne ngamba Madam Idi nti bwe banaaba muzze bannaffe tujja bagamba era bakole ki? Baveeyo. Programu ya pulezidenti egende mu maaso. Era ekiseera kyatuuse. Madamu Idi n'atuweereza ebbaluwa nagifuna era ne ŋŋenda eri bannange ne mbayitamu nti bannange nno kubanga twali tusemberedde wiiki eyo yasembayo tuyingire eya Christmas. Ne mbagamba nti bannange tugenda mu Christmas
kuba mulimu omuntu agenda n'akulaga nti ajja kumalayo wiiki namba oba wiiki 2 tannadda nimbagamba tetuleka muno ebintu bagenda kutandika okukola nava muntu ku muntu nga ngenda mugamba tetuleka muno ebintu bagenda kutandika okukola naye tulina ekizibu kati mu ggwanga nti buli kintu kitabikibwamu tubiyita ebyobufuzi bwe ndagenda mbagamba mmalako abakyala bonna ne mbategeeza ate newavaayo munnabyabufuzi kubanga abantu abasinga batunulira nti nze nnyina okunoonya akalulu oba bwe naakola kino abantu bajja kuba tebakola ki ono ayogedde kino kamukyankalanye kino oba okitegeera ye olw'okuba abanoonya kiri agenda kudda abayitemu abagambe njagala akalulu bwe nayitamu naye ate newabaawo munnabyabufuzi eyadda oyo abalimba kyabagamba nedda tujja kumala kujja bwetti naye bati naye era nze abantu nasigala mbakola ki mbagamba era n'abantu abo bagenda okukola ekyamazima babadde babulayo ennaku nga 4 bajje n'enzirayo olwadde madamu Idi asindise n'abasite kanso nga abami abo abasindise bajje balambule balabe ekifo kye bagenda okukola ki okukola era babalabye ekirungi kye twafunye nti babadde bajja misana va mbino baga nti balambudde kiro tebadde tebalambula kiro era ne bajja emisana abantu buli omu nga mbuuza bano abazza ate baaki nti abo be bagenda okukola nga zaali 23 nga tugendera ddala mu Christmas era buli muntu n'akikola ki naye kyenkugamba bino ebyobufuzi ebiyingiramu temubaawo temukola bwe muti temugenda kati abantu balinamu akantu akakalowooza nti oli munnabyabufuzi kyabagamba kyekituufu kati bano abagiddwayo mukadde kano bali luddawa abagiddwayo olwaleero era kyekimu ku byenjagala okwogerako nti nsaba era ngenda kusigala nga nsaba nti babaleke baddeko ku bbali we baali nsaba KCCA kyensuubira madamu Idi ne KCCA eyo neewulira bonna mbasaba tukwatire wamu abantu baffe abaavudde wano kuba abangi ate be baweereza baffe abali ekyamazima olwaleero wabadde kutakawo bukanga wawera abantu abawera 405 babaddewo kakati nsaba abantu abo ekyamazima babafunire ku lubalaza awo wennyini badde awo baba bagira nga bakolera babeereko akaseera kapaati katono nnyo oba akadde katono nnyo nga bwe bazimba wano bamalirize bwe banaamala ekyamazima bajja kuba mu mirembe bakomewo mu kifo kyabwe kubeera ffe be bagenda okuzimbira ekyamazima saagala bawubise bantu oba tuveeyo tubawubise nti ate tujja kuba bagenda kuwaawo bantu balala bagenda kukolesezaawo bantu balala bannakisekka bennyini ffe tugenda okudda mu kifo ekyo era mbasaba tetuwubisibwa pulezidenti ettaka eryo ekyamazima yalituwa era yagamba tebateekawo ekintu ekirala kyonna okugyako abeewa kisekka kati kyensaba ekyamazima abantu bakimanye nti bagenda kudda mu kifo kyabwe era nsaba state council abantu baffe balekemu akaseera kano bagira bakolerako awo wabbali we baali okubaliza wano munda kiki kye bakola bayiwa kisirabu kikoolaasi basitudde kizimbe kiki kye bakola munda kati ekigenda okukolebwa abantu abo bakayingirawo ennaku kati 2 olwaleero lwe bakubye ekibaati n'okuteekako emiti tugamba munda kiki kye bagenda okukola kye bagenda okuzimba enteekateeka egenda okubeera awantu awo bagenda pulezidenti yagamba kulongooseza bantu basooke bagira bakolerawo bagenderanga bolaba nti ab'emmere bajja kubateerawo ebyuma byabwe kubateerawo mabaati olwaleero babadde mu nkuba bagenda kujjawo bisooto wasooke watereere paakingi egireddawo bamakanika kuba pulezidenti yayagala nnyo bamakanika ab'emmere n'abasuubuzi n'abagize era bamufuna mpola bakomewo nga kuba olwaleero era obadde osanga ng'oli ataddewo ebimeeza ataddeko sipandaza ataddeko biki nabo baddawo bagira bakola ki bakola tukkirize enteekateeka ya gavumenti gye yagala otuteekerateekera tugiyingiremu ate tugyanirize era ntwala mukulu Lameka omukisa guno okwebaza Idi waffe owa Kampala Doris Kisaka
ekyamazima yes ayinza okuba aluddewokko ndowooza ng'ali mu nteekateeka zino kumaliriza maama tukoze bulungi okulaba nti akkiriza ekyo pulezidenti kyeyakola kyeyagamba naye n'atwala obuvunaanyizibwa okiteeka mu nkola baminisita baffe minisita wa Kampala mukyala Hajati Misa Kabanda Honorable Chofa Bala Sisi mukulu Luyimbazi bonna tubeebaza abakikutteko okulaba nti ekintu kino kigenda kuteekebwa mu nkola abantu b'owa Kiseka kye baali bayayaanira ebbanga eddene era mbasaba tubeere bakakkamu nga bwe tubadde tulinde ettaka eryo terinnatuggyibwako kyensuubira mukulu Lammeka Hajati Saka tasobola kutunda ttaka ly'ewa Kiseka ttaka ly'ewa Kiseka ddene nnyo kunze era nange ndi musuubuzi nga bannange abalala saagala oli aleeta ekigambo kyonna kigaa Hajati mwagala kutunda babadde bagamba okutunda wa nga n'eri ewaffe eryeko ettonotono sisobola dditunda nga neweeririsibwa bbeeyi nzija ntunda erya gavumenti tekisoboka mbasaba twanirize enteekateeka ya gavumenti tuggyemu ebyobufuzi mu bintu bino manyi mukulu Lammeka buli lwoddira ebyobufuzi n'obiyingiza mu nteekateeka egenda okuyamba abantu abangi kibi ate oyinza okulemesa gavumenti okuteekerateekera abantu baayo oba okiraba pulezidenti yagamba abantu b'ewa Kiseka bateekereteekere badde mu kifo kyabwe kati ogamba otya nti ate wazzeewo agenda okuyingirawo omulala agenda okukola ki tulinde ekigenda okukolebwa tekigenda kutwala bbanga ddene nga Idi bwe yatugambye tulinde bakole era tujja kulaba nga ffeffe nnyini kati simanyi muntu aleeta kino nti Hajati atunda oba agenda kukola bw'ati bwana akeera ku makya ate n'akijjawo ettaka ly'ewa Kiseka ddene nnyo ku nze Hajati Saka nange ndi musuubuzi nga bo abo aboogera ampuliriza oli ku manduso dakiika zikonya 40 njagala nsooke wano nfune kansooke nfuna wano mukama mwami Chris bajja bayira tusooke twogere ku nsonga z'enkuuka Hajati ngenda kuzza mu maaso osibula abantu njagala kusooka tufune update okuva ewa mukama wange ku nsonga z'enkuuka nga bwetambula 223 tuli mu Lubiri Mengo tukyagamba nti luli niye tugamba nti ku Sande eno nga 3 mu lumu mwami Chris bajja bayira alamusa kubatuliriza Sebo mwami Kalolera mekansanyuse nnyo okufuna omukisa guno era nga bw'oyanjudde weebale nnyo kati tetukyagamba nti nga 3 mu lumu oba nga luli oba ddi tugamba ku Sande lwe lunaku okwosa enkya ye mukama wange enteekateeka eyimiridde etya olunaku esigadde mu lwokka lwankya olunaku olwaleero we luzibidde nga enteekateeka zonna ez'enkuuka tobongoota almost ziwedde kyenkana ziwedde stage emaze okuteekebwayo yo eyimiridde kati ebulako ebirala ebigigenderako nga mataala ku stage kwennyini then n'abayimbi abanaayimbirako ku Sande kwennyini n'olubiri lwennyini luwedde okuyooyoota era lwaka kati okubeera nti nno abantu batandika okujja mu nkuuka abantu ab'enjawulo abatunda ebintu abasinga bye baba beetaaga mu nkuuka mu lubiri omwo bo batandise dde okuyingira era obudde bwonna okutandika n'enkya kawungeezi abantu bajja kuba baddenga okutandika okutuuka mu nkuuka sewo kuliko kubanga mbadde njogera ne Kasujju Maka Jingo byekwanso kabeerenge namba 2 natuga nti ab'ebusujju bo baagala kujja basule mu lubiri baddemba okujja basuleyo olunaku olw'enkya tekirina buzibu kubanga n'aba security baatukakasizza nti enkyanga 3 lwe bagenda okukola kye tuyita sweep oba okuyitamu okukakasa nti buli kimu kiri bulungi kati ekyo bwe kiggwa tuba tulina eddembe n'ebbeetu okutandika okuyingira mu lubiri okulinda enkuuka n'ebigenda okutambuliramu ku lunaku olwa Sande emiryango gigenda kugulawo ssaawa mmeka Sawa 2 ez'okumakya emiryango gijja kuba giguddwawo ng'abantu batandika okuyingira olwaleero ku mulundi guno okwawukanako ne ku mirundi emirala emiryango gyonna ejjingira mu lubiri tugenda gikozesa kino tukikoze olw'okuba nti nno abantu babadde beemulugunya nti nno basimba ennyiriri empanvu okuyingira oluusi abamu ne bakaluubirirwa okutuuka ewalala nga babagambye no waggala ate ng'eno ye gy'avudde kwe kumpi kati ne tusalawo nti nno emiryango gyonna gijja kukozesebwa mu kuyingira mu nkuuka abagenyi abayite abakaadi bajja kuyitira mu wankaaki
omulyango omukulu oguyingira mu lubiri awo Emmengo era n'ebidduka byabwe bajja bisimba mu kisaawe kya Lubiri High School awo Wakyengulu. Then emiryango ebirala gyonna abanaasasula okuyingira bonna w'oyagala gw'owulira emirembe nti wewakwanguyira w'oyingirira mu Ndeeba wano ku Mbuzi ne wano ku Lubiri High School wennyini wonna abantu bajja kuba basobola okuyingirirawo. Abantu bagenda kubeera bangi ababeera mu nkuka babeera mitwalo na mitwalo. Ebyokwerinda tuli tutya kubanga bagenda kubeerayo kuva ku makya basibeyo ate basuleyo. Twafuna okukakasibwa n'obweyamu okuva mu bitongole bya poliisi ebitongole by'okwerinda eby'enjawulo okusookera ddala mu kitongole ekivunaanyizibwa ku lubiri olwo ku security y'olubiri ekya KPU Kabaka's Protection Unit nti bajja kubeerawo mu bungi okukuuma abantu ba Ssaabasajja. Ne tufuna obweyamu okuva mu Uganda Police olukiiko twali ne adumira Kampala Metropolitan omukulu Stephen Tanui yennyini n'atukakasa nti nno agenda kuyungula abampi n'abawanvu n'omukulu adumira military police naye n'atukakasa bonna nga baduumira oba bayungula si ku nsonga ndala yonna wabula okukakasa nti n'abantu bonna banajja mu lubiri mu nkuuka bali safe n'ebintu byabwe biri safe. Emirundi egiyise emabega awo wabaddengayo ebikolwa eby'effujjo ebikolebwa ku bantu abazze mu nkuuka. Ebyo byonna tebigenda kubeerawo ku mulundi guno. Ebintu ebyokunyakula obusawo, okunyakula obusimu, bano bankubye, ebyo byonna twakakasiddwa nti nno ab'ebyokwerinda bajja bikwataganya, bajja bikolako byonna birina kubeerawo era kuwulirwako. Abantu bangi nga bwe tugambye nti waliwo abayinza obutayagala nnyo okubeera mu nsindikagano naga nti nze nandiguze tikiti yange nemba nayo neŋŋenda bugenzi mu nkuuka. Waliwo ebifo ebyenjawulo we basobola okujja tikiti zino mu budde buno? Olwaleero tulonkinze okutunda tikiti ezo era kati omuntu yenna ng'ayagala okufuna tikiti emuyingiza mu nkuuka waddemba okujja ku Kyabbasa n'agisasula n'agifuna. Naye bw'abanga tasobodde kujja nkya kugamba okuva olwaleero olw'eggulo tutandise okuzitunda era wonna tuzigenda kusigala nga zitundibwa paka omuntu anaayingirira bw'ayagalira okuyingira mu nkuuka. Ziri ku Kyabbasa wokka? Mu kiseera kino we ziri wokka naye n'enkya lwonna tugenda kusigala nga tugulawo ebifo ebyenjawulo we basobola okuzijja. Waliwo yambuzizza nti VIP ya mmeka bw'aba tayagadde kubeera mu bantu bali abangi? VIP ya 10,000 abantu abaagala okubeera mu VIP nga bw'okiyise ssebo. Okay. Enteekateeka z'oku Sande tukakase ku nsonga y'abayimbi, ebiriroliro, entanda ya Buganda n'ebiringa ebyo tuyimiridde tutya? Abayimbi bonna tulina abayimbi abasukka mu 100 abagenda okuyimba mu nkuuka. Kino ndowooza erikodi eriwo kati tewannabaawo kivulu kireeta abayimbi bangi bwe batyo naye ate nga si kubeera bangi bungi mu nnamba naye ng'abayimbi ab'omuzinzi era abamanyiddwa ab'amaanyi nnyo mu ggwanga muno. Siyinza natandika bamenya wano kubanga obudde mmanyi tetubulina obubamenya naye nga kyenkakasa abantu bonna nti abayimbi bonna ab'ebika categories nga twalowoozezza ku bantu bonna nti bava mu bitundu bya njawulo, ba myaka gya njawulo, ba biseera bya njawulo, balina ebibanyumira bya njawulo. Ne tubateekera lisiti oba line-up ey'abayimbi nga buli omu anajja mu nkuuka tajja kwejjusa nti ate nze omuyimbi wange saamuwulidde oba nzannyumira bino teyazze oba teyakoze eki kyonna. Bonna abantu bonna twabalowoozezzaako era entertainment ejja kuba ya muggundu. Ekintu ekya kye tubadde tetwogerako nnyo naye ate nga kya muzinzi nnyo mu nkuuka muno ye program y'omuzira mbazira oba entanda ya Buganda. Program eno etambulira ku lulimi Luganda na kugamba abantu okulaga obumanyi bwe balina mu lulimi Oluganda n'obuwangwa. Etambulira nnyo ku mukutu ogw'K88 mu katonyeze 8 naye mu lubiri ku Sande mu nkuuka tujja kubeera ne semi-finals oba olumeggano oluddiriro lw'akamalirizo then n'olumeggano lw'akamalirizo omuva gwe tuyita omuzira mu bazira omwaka 2023. Byonna bigenda kubeerayo mu lubiri ku Sande eno. Then ku ssaawa 6 zennyini tujja kufuna ebiroliro fireworks abantu bayingira omwaka nga basanyufu ate nga bwe mukimanyi fireworks zisinga obulungi oba zisinga okulabika obulungi zibeera mu lubiri mu nkuuka. So
buli kimu kiteekeddwa mu ngeri gye tulowooza nti nno abantu ba Ssaabasajja kye baagala era kye banyigirwa. So mbasaba busabye bamba mbakubiriza bajje mu nkuuka y'omwaka guno yanjawulo. Tuze tukyogera ebbanga ddene naye kati ekiseera kituuse abantu bakyerabireko. Mukama wange bibi byange tusinkane mu nkuuka. Ssebo nga tunnaba kunsiibula mbadde nsaba onzikirize neebaze ku bavujjirizi baffe mu nkuuka y'omwaka guno. Twebaza nnyo MTN okuyimirira naffe mu nkuuka y'omwaka guno. Twebaza nnyo Samona ono ye mwebazaamu akensuso nti abadde naffe ebbanga lyonna mu nkuuka zonna okuggyako era enkuuka lwetaabeerawo Samona lwatajja. Twebaza nnyo Samona, twebaza nnyo Pepsi, twebaza nnyo Home Connect Properties, bonna ababadde naffe oba abali naffe mu nkuuka eno tubeebaza nnyo bebalire ddala. Okay, tweyanziza Sebo nange neeyanziza omukisa guno. Okay. Ampuliriza katuwummulemu nkomewo tumalirize. 89.2 FM Emmanduso ekwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tusisinkane mu nkuuka. Njagala kujjukiza Jana Habos ye kampuni yakola COVIDX ekulira Professor Ogwang erina essanyu lingi okukutegeeza nti baleetedde eddagala lingi nnyo ery'enjawulo. Balina eddagala eriwonya ulcers, diabetes, erya pressure, erisala olubuto n'omugejjo mubakyala. Balina eriwonya prostate. Balina eddagala ly'ekifuba ekisiiwa n'ekifuba mu baana n'abantu abakulu. Balina eddagala lya allergy, asthma, ennyingo eziruma, omugongo, scocells n'ebirala bingi nnyo. Eddagala lino lisange mu bitundu bino: Nsembya kumpi n'Ekkiriza Oba Katoliki, Namugongo okulira na Catholic Shrine, opposite Njerino Hospital, Mutungo Bina Road, opposite Mugiz Hotel, nga wengeddeko akabanga katono mu maaso. Ntinda kumpi ne Liliana Hotel, opposite Kigowa Road ku Transformer, n'akulabye kumpi ne Nicodemus, opposite Hajan Haji Restaurant. Wandiga ku kizimbe kya JB Complex nga wakava ku Post Office, Mukono okulira na National Bank, Fort Portal Town okulira na Housing Finance Bank, ku Deni Building. Abakulu b'amasomero mwenna tubakubiriza okujja okufuna eddagala ly'abaana ery'ekifuba ate ku miwendo emitono ddala. Essimu eri noti 772 noti 34 720 oba noti 7 noti 5 832 383 n'abazadde mufune eddagala eryo kubanga abaana kati mwe mubalina luwummula. Nkujjukiza nti Homes Darling School bakutegeeza nti ekisaakaate Homes Darling Schools bakutegeeza nti ekisaakaate kya Nabagereka 224 kyakubera ku Homes Darling Primary School Gayaza kutandika nga 4 Gatonnya muyite January okutuuka nga ennaku z'omwezi 20 January 2024. Ekisaakaate kino kyakutambulirwa ku mulamu ogugamba nti okulafuubanira obuntu bulamu. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku Homes Darling Primary School Gayaza, ofisi ya Nabagereka Development Foundation ku Bulange Mengo n'amatabi ga Finance Trust Bank gonna gye gali waliyo okuwewandiisa. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 6 178 371 oba noti 772 572 314 oba ku mutimbagano www.nabagereka.org www.nabagereka.org. Eddakiika tusigazza 4 zokka. Eno programu Kkiriza Oba Gaana egaddewo omwaka guno ogwa 2023 yesembyeyo. Hajati tuwe ekigambo ekisembayo nga tumbawumba byonna bitwogeddeyo kisekka busubuzi n'ebiringa ebyo. Tugenda mu 2024 bubaka kibolekera abasuubuzi wakiseka in particular ate n'abalala bonna ne bannayuganda okutwaliza wamu. Omulanga gwange okusinga gujja kgenda engeri gye tuli basuubuzi njagala gugenda eri ekitongole kya revenue. Mbasaba omwaka ogwo ogutandika wabeewo enkwatagana yaffe ffenna. Buli omu ayambe munne era buli omu afune mu munne. Batuteerewo enkola ennyangu ebatuukirira. Ate nabo tubasaba baveeko mu ntebe bajje nga batuwulirizeeko ng'abasuubuzi tubeere nga tukwatagana. Ekirala omulanga gwange guli eri bannakisekka. Abakyala n'abalala bonna abamakanika bakoseddwa. Kuba tewali mu butuufu nkulaakulana omuntu gy'ata ebiseera ebisinga enyigirizaamu. Naye mbasaba mwongere okubeera abakkakkamu. Tumaze ebbanga eddene nga tuyaayaana okulaba nti ettaka eryo ng'abasuubuzi abatajja kusobola kuzimba kuteekayo ssente zaffe kuzimba nga tusaba omukulembeze w'eggwanga abeere ng'atukwatirako okutuzimbira. Akaseera kaatuuse. Mbasaba mubeere bakkakkamu mugumiikirizeeko muleme kuwuliriza
oba ngambo kanziyite ngambo muleme kumuliriza ngambo zigamba nti ettaka lyatundiddwa ettaka baali tutte ekyamazima amaaso tugateeke ku ground tulabe ekigenda okukolebwa ate twanirize n'ekirala tusiima omukulembeze w'eggwanga His Excellency era nze ku lwange mwebaza okuwuliriza omulanga gwa bannakiseka ate ne kiteekebwa mu nkola President weebale byonna tujja kwongera okusiima ng'omulimu gwaffe gukoze eki nga guwedde omukyala Dorothy Kisaka nkwebaza mbadde ng'olugira ne mugamba muneerengera enkuba abakyala ebatta nti nzija tumwebaza yeebale kujja kwanukula mulanga gwaffe tumusaba atayogere n'abo be yawadde omulimu ogwo okulaba nti bagezaako okwanguya bannakiseka babeerenga baddamu okufuna essanyu nga bwe lyali kyetusinga okwagala n'ekirala kyensaba nsaba era aba KCCA baleme kuyisa bakyala abo bubi naye bantu baffe abo abali ku kkubo kubanga embeera yonna awo weewaabwe era we baagala okukola babalaba nti bwe babagamba nti muve wano mudde wano era butuufu bayaayaana bwe babagambye okudda ne bagendawo kati mu mbeera eyo babategeere kibali nti tebaagala fujjo naye baagala okukola banoonya 100 kaseera ke tugendamu k'abaana kubeera nga bagenda kudda mu masomero banoonya school fees z'abaana babaleka akaseera kano bakolereko awo wabbali babeere nga bakola bafune ekibanaaliisa abaana baabwe n'okubaweerera kyembasaba ng'ekitongole kya State Council kituwulirizeeko abantu abo babaleke bakolera awo akaseera be kanaatuuka kaseera be bakola wali bajja kutuuka essaawa bazze mu kifo kyabwe n'ekirala nsaba neebaze poliisi yaffe ya CPS ekyamazima yatuwadde obukuumi obumala RRU eya mukyala Dorothy Kisaka ekulembera Mentoni yatukoledde military wa Kiseka bonna mbeebaza omulimu gwe baatukoledde okubeerawo okulaba nti obutebenkevu bubaawe era tusaba bwongera obutuwa tubeere nga tukwatagana mu mbeera zonna Kiseka atereere n'abasuubuzi baddemu okukola emirimu gyabwe obulungi mbaagala nnyo mbatumidde nnyo basigale nga tuli kimu ffenna tuli basuubuzi abaagala okukola tweyanziza nnyo ampuliza Hajati Kisaka we wa Kiseka ensonga bwe zityo tunubadde tutundako mu mwaka ogw'ebyobusuubuzi bitambudde bitya n'ebiri bitya mukyala Ndagire nkubuuziza Kintebe nagayo ali ku atumbudde Mike Zinga bagenda kusula mu nkuuka aberakai n'abalala mwenna mwebali kubeera ku manduso Olivia kwagala atusi tugenda mu mawulire nembagamba nti ku Sunday yenkuuka ffenna tugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo mutwalo gumu n'ekitundu VIP mitwalo giri 10 gyokka ffenna tunyumirirwe wamu mbeebaza mwenna bwe tubadde nabo okuyita mu mwaka guno gwa 2023 abawuliriza ba programu eno abagitandikanga lumu mu January abagitandika mu January okutuusa olwaleero lulikoze programu eno esemba ya 2023 Kkiriza Oba Gaana abakubya amasimu mbeebaza abakubya amasimu bafe ab'olulango mbeebaza mwenna abakubya amasimu programu eno okumalako omwaka guno gwonna abagenyi betukyazizza mu Kkiriza Oba Gaana omwaka guno gwonna nammwe mbwebaza bannabyabufuzi abakulembeze buli omu nkwebaza gwetambudde naye mu Kkiriza Oba Gaana omwaka 2023 tukwagaliza nno 2024 mulungi ow'emirembe ow'ebibala ow'enkulaakulana ow'okugenda mu maaso Katonda atuwambaatire olunaku luno lumu 2 ezibulayo nazo atusomose tuyungire 2024 ate abeere mulungi nnyo n'okusinga 2023 Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.